nisampola tebintuga subscribe para ku Kakos 256 tunywa kachayo tova wano ku mukutu guno. Please subscribe to Kakos Facts 256. Search aka Black Girl Fly. Don't you forget to subscribe on the Kakos Facts 256. You know what time it is, Papa Double. Nkwaniriza gwene kumide ku Kakos Facts 256 nze Kakos. High level tour and travel agency tuteka musente era nga tuwagamba nti mugwa musanvu balinayo trip nga bagenda kulambula site Kasese na kusatu nga tuliyeyo bookings zatandika dda lwekyo tukirira aba high level tour and travel agency ku WhatsApp number yabwe 0788 obenga tosigalira ku lugendo olwo osobola n'okusasula sente mu installments kitegeeza mbitundu olunaku olwaleero nzize nga mbongako bakyali bange mwenna abatugoberera abatulaba ali atya Aisha Walden ali atya Paulina Okoti ali US webalekulirizana kulaba ebintu byonna bye tuteekayo muli bakabinyo bakyali bange besina bakutegeera ontera okokaawo kulinnya ne manya nti munange obeerako ng'olaba ekyokulaba kyakabi munange kunyumiza ki ngenda kutandika n'amawulire ag'essanyu nga gangano ga Shiba Kalungi ono yamaze naye neyewangulira contract ey'okusobola okulaba nga alanga n'okubeera face eri amataga Jessa kampuni ya Jessa yatandika okufuna ba celebrity nga ebeyambisa okusobola okutunda brands zaayo okugeza nga amata yogurt n'ebirala wano twasooka ne tulaba Drema Namakula ng'ali wamu n'abaana be ng'alanga amata gano tugenda okulaba Fig Maker nga naye bamuwadde deal ng'atandise okuba nga akwasaganya ekintu kati recently twagenza okulaba Shiba Kalungi ng'ekintu naye akikwasaganyiza nawankubadde alina holic pads nga zatambuza era zakwasaganya naye tino tekyamuganye kubanga ate bamuwaddiira okuva mu Jessa mwana mama nkwagaliza bisima yagenza ayambadde bitya ng'ayambadde bitya kakala ne kamakingira ddala ne kala z'aba Jessa ze bakozesa kwegamba yabadde very smart teyakunamye ebe cool big size ne kati akyalajjanira gavumenti ya Uganda emuyambe wakiri omwana we Alpha abenga afuna ebigezo ebiri special adagi kale kyo kiswaza era kinakuwaza abaana batu aba under 17 ne under 20 abagenda okusamba omupiira gye buvuddeko okukiikira eggwanga yaffe erya Uganda naye abamu ku bo musanvu bali mu S4 naye tebasobola kubanga bakola bigezo ebino ebigenda maaso ebipepe ezimu bazimisinga muno mwe mwali n'omwana wa Bebe Cool Big Size teyasamba mupiira ate yaliko zisamulaba twatukira ddala ku final nga kochi tamuwadde mupiira ne ku katebe nalingizangako nga simulaba kati agensera oba lwakuba yali mwana munene ne bamukulumbesa ne bamutwala anyway naye kye tuyinza okugamba nti talent y'omwana omuzadde yenna bw'abanga omwana alina talent goyina okumuyambako okupushinga talent yeyo so tetulina kukimunenyeza. Ministry of Education and Sports, where are you? Eri Bebe Cool ng'alajana government ya Uganda banange mu responding ku baana bano wiki yonna gimazeko Bebe Cool alajana abagenda okukikirira eggwanga okusamba omupiira naye ng'ate bamisinze ebigezo mugenda bakolera ki? Waliwo yaŋŋambye mboyo mwana wa Bebe Cool mwanti mwana wa mukwano gwe kyaliwe wayinza n'okumuwa first grade ng'akozeyo ku bigezo ebirala ebisigaddeyo oba balina maxi ze bajja okubawa mu pepe ezo bakirangirire kibeere official bagambe olw'okuba nti baali bagenza okukikirira eggwanga lyaffe nga bagenza osamba omupiira buli mwana pepa tugenda kugimuwerako ku 50 ku zino pepa ze bamisinga kubanga UNEB tesobola kusettinga pepa ziri special nga zezaaba abaana never ate n'ekirala tebasobola n'omulundi n'ogumu kukwata pepa ze baagaba dda abaana ze baakola edda ne baziwa bano abaana kitegeeza abaana baziraba dda era bayinza n'okuba bajja zikola nga bakopye so tekitegere kati UNEB yalina okuvaayo neraba kye balina okukola ne babanga ebigezo tebagamba nti tebaabituula butuuzi olaba UNEB simanyi kyegenda kukolera baana bano olaba bakwata bukwasi bigezo ne mugendayo ne mbegayirira ne mutwala n'obujulizi obulaga nti temwakoppa ne batabiza ne batabiwa abaana. Waliwo abasomero nga ed teacher yali ya sente za registration ne banyonyola ne bagamba nange abaana bali sente za registration ne batasobola kwewandiisa mu budde naye abazadde bajja kusasula sente za registration. UNEB tebakkiriza kutuula bigezo kati Bebe Cool kankusabira muganda wange naye nga UNEB olaba oba wasuula bipapula byo
n'ogamba kanzire mu UNEB ne bakutambuza jangululi kyokka nga wabikola ne babikuwa n'ebyakubulako n'ogamba koddeyo bino ne bakutambuza mu kifo ky'okwatula ekintu kimu nti mpa ssente ekyo nakyo ntukimanya bagundi mwetereze wamma sitole eyo nga ngivuddeko njagala tweyongereyoko ne Saala Zawedde kitalo nnyo Saala Zawedde olunaku olwajjo saawa 10 nafunye essimu ng'embikira taata wa Saala Zawedde yafudde sinatege